Mpuuga bw'oba omanyi tosobola kudda kuwinninga back that constituency tojjayo empapula kubanga it will be a disaster. It will be an embarrassment. Yes, tojjayo empapula. Say that again. It will be a disaster. Tell him that again. Ikyemanya mpuliriza. That bwaba tali sure nti agenda kuwangula. Tojjayo empapula. Lwaki? It will be an embarrassment. Kijja kulaga nti it's Kyagulanyi yamufula. These are the facts. Yes, nkulamusizaako nate mukwano gwange najjo osinza okubanga otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo kwekumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Wabula gwagala otweyungako sagala kukolera ttima kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osula bulungi nnyo otwegattako okwonene mu kadeggo mukwano gwange ali eyampuliriza. Twabagambanga wano nga balowooza nti balina amaanyi balina amasannyalaze ne beerabira nti nno bali bagabana ku ga mukulembeze. Sikulimba buli w'obeera ku muti oba buli w'obeera ku muti ng'oliko nga kikoola leka okwewaana ennyo ate weegulumize n'okusinga omuti kw'oli kubanga ssaawa yonna ogenda kuba gwe kikoola ogenda kuba oyengera oveeko ogwe kwonoko ogweko ogwe kati ke kaseera kifaananyi Mathias Mpuuga kitumulabiramu. Jjukira nti nno olwaleero abatuuze b'oku kyalo ku kitundu gy'atwala bamwegobedde. Kakati Frank Gashumba amugamba woba mukwano gwange teweekakasa nti onoowangula akalulu totawaana kuggyayo mpapula kubanga ojja kuba otuswazizza nnyo ojja kuba oyongedde Bobi Wine ettutumu nti Bobi Wine waatabeera temusobola kuwangula wadde kintu na kimu ageze maaso n'okumwegayirira ka vidiyo naawe okerabiddeko. Kati y'embeera eno yeri mu ggwanga nenga ki ekireetawo embeera eno mukwano gwange? Butaba bumativu mu mutima, kulimba bantu, kubafuula baana bato, kubalimbalimba mu buli kadde ne mujja mwagala akalulu, bwe mwagala ogenda mu parliament osikirayo omusimbi ne mujja ne mubulimbalimba. Mujja ne mubulimbalimba bubaaba abavuka bali eyo bambi olw'okuba mu bitundu bye balimu constituency zammwe z'abalema n'oteekamu business opportunities tebalina mirimu mugenda bapangisa baddukire ku ziraale zammwe olw'okuba tebalina byakukola baabawa obululu mwadda kukusa mbuto zammwe wadde n'obbatera bu business opportunities nti buno business bw'abavubuka abatalina mirimu ku kyalo abaana gye bali bakola bipakasi ku kyalo naye ng'ekipakasi akijjamu ssente mmeka? Tosobola kusetinga wadde ka small factory ku kitundu kye oba ka factory ak'emmwanyi eyo ku kyalo kyo ku ssente zonna ze muba mubbye ez'omubi bw'omusolo n'ogamba nti constituency yange kangiteereyo kino abavubuka abataasoma basobole okuba nga bafuna emirimu bakole kino wabula mubajjukira kuddayo kubasaba bululu. Kati ebiseera by'obululu bituuse bitandise mulowooza okuddayo okubasaba. Nze nkugamba nti Mpuuga bwayokya era osaanidde okimanye. Ate n'abakulembeze baffe mwewummuzeeko kubanga abakulembeze abatuuze bakuwadde ebisanja
emulundi ogusobane mu kimu kikyoba okyayagala kendo koleko ku mirimu emirala leka abavubuka bajje babitege kitegeeza entegeera yawo guweekumye leka omulala afune engeri gy'atandikamu ate okulaakulanya ekitundu ekyo kiba kyakulemye okutuusa ku ddaala teri bbanga libagenda kuwa ligenda kukukusa kutuusa kumaliriza ebyo byeweeyama byotasobodde kutuukiriza wamma oli ku Yugi Updates TV kosinzira okubanga otuuliza era mbaagala nnyo nammwe abali mu diaspora mbaagala nnyo baganda bange mwebale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga otwengako ddala bulungi nnyo ennamba eyo gye muteeredde awo weyagala okulanga gy'oba oyitako eya WhatsApp ojja kubanga otufuna bulungi nnyo mbaagala nnyo mweraba